olwaleero Ssaabalabirizi w'enzikiriza ya Seventh Day Adventist mu ggwanga Pastor Dr. Moses Makandi Mukiika ne mukyala we Janet Makanga bawerekerwako eyaliko Ssaabalabirizi w'Abadiventi Pastor Dr. John Kakembo, omulabirizi wa West Buganda Pastor Godfrey Lubwama wamu n'owa Central Buganda Pastor Samuel Kajoba bagenyiwaddeko mu mbuga ya Buganda enkulu e Mengo era nga baaniriziddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole, minisita avunaanyizibwa ku lukiiko Oweekitiibwa Noah Kiyimba wamu ne minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe aba batuusizza eri Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bano Kamalabyonna basisinkanye mu kisenge wateesezebwa era nga wano wasinzidde n'asaba abakulira enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga okusoosowaza nnyo ensonga z'ebyobuwangwa n'ennono nti guba gwokka gwe musingi ogw'okkuliza abaana mu mpisa ennuŋŋamu n'okubeera abantu balamu eri eggwanga lyabwe. Kanyweze ensonga zaffe ez'obuwangwa naddala nga tebuliiko ndooliito. Wano nsanyuse nnyo buli abadde ayanjulwa n'ekika kye. Nsonga nkulu ebika yemu ku nkola ezisinga obukadde mu nsi kiraga obugunjufu. Kirungi amasinzizo tutambule nago mu nsonga z'obuwangwa. Kamalabyonna ajuliza n'ekya Yesu mu Bayibuli okuba nti teyajja kudibya buwangwa wabula nga yajja kutereeza ebyo ebyali bitatambula bulungi era ng'asabye n'abantu ba Buganda okwatiranga wamu ekirolo ebibiira bibasoomooza okusobola okulaba nga babivvuunuka. Kuba aba Seventh Day tebanywa mwenge naye ebirala ebitalina ndooliito n'obu Seventh Day biveeyo ebyobuwangwa ekika kirambikibwe bulungi ku mikolo. Okuumaddamula era yeebazizza nnyo bannaddiini abatandiseewo enteekateeka ez'enjawulo naddala amasomero agali mu bifo by'enzikiriza era agali ku musingi gw'eddiini agakoze omulimu ogw'amaanyi mu kugunjula emiti emito. Ye Ssaabalabirizi Pastor Dr. Moses Maka atendereza nnyo Katikkiro olw'okulembera obulungi abantu ba Ssaabasajja Kabaka newankubadde nga yajjira mu kiseera ekizibu ebyenfuna ebisinza okudobonkanira wabula ate nga n'abantu baatwala mwe muli abangi abakozesa obubi omutimbagano n'ebyobufuzi ebitaliimu kulumirirwa abantu ba bulijjo. Ekitali kyangu mu byenfuna, the economy is bad. Naye otukulembedde. Omulabirizi wa West Buganda Pastor Samuel Kajoba nga yakulembeddemu okusabira Ssaabasajja Kabaka naye atendereza nnyo obuweereza bwa Kamalabyonna era ng'abugeraageranyiza ku bukozi bwa Kabaka Dawudi ayogerwako ennyo mu Bayibuli. Mulembe gwe n'akola bingi nnyo, eggwanga ne likulaakulana, ekonomi gye twogerako gye tukaaba si mu mulembe gwa Dawudi. Dawudi newankubadde yakola ebyo ng'akola nnyo yali kumpi n'ekkanisa ya Katonda. Ssaabalabirizi Moses Maka yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gw'omunana mwaka gwa 2022 wabula nga guno gwe mulundi gwe ogusoose okugenyiwalago ku mbuga ya Buganda enkulu e Mengo era ng'atambudde n'ettu lya bukadde 10 z'awaddeyo okwongera okuyambako mu kutambuza emirimu gya Ssaabasajja. Disa ne Kyeswa, Dream TV Amakungunte.